Uganda kati etegedde Museveni omutuufu yani bulijjo yatukweka obutemu bwe yali yatukweka emizeeje nga yeebuzaabuza naye omwana Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wanjawulo kubanga okuva lwe yajja afungudde abikudde obuzeezezo obubi bwonna obwa General Yoweri Kaguta Museveni bw'abadde ate akola ku bannansi. Amaze ebbanga ddene ng'akweka nga ali amufa sitategerekeka bulungi naye okuva President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine lwe yajja n'abikkula Museveni omutuufu abantu ne bamutegeera. Kati bannayuganda bamanya ekituufu era byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda bannayuganda babimanyi. Ebiri mu paalamenti akazito keeyongedde Museveni kamutudde mu kifuba era okuba muguwa ali mu kwetuga. Sipika Nrm Amongi Nalongo byali mu kukola agezaho okulwanira Museveni lutalo okulaba nti ate obuzibu tebumulya okulaba nti ensonga teyongera kugejja naye ate nga yagezze dda kuba takyasobola kugistopinga ekintu kyababuukako dda Kyagulanyi yababala omuzannyo n'abakuba ggoolo ne beeteba. Waliwo akatambi kano kenjagala twongere okumanya nti General Museveni ali mu katu naawe otegeere nti nno Kyagulanyi ennwana naye ate yanjawulo twalwawo twali twagisubwa dda. Ababaka ba paalamenti aba NRM bo tebalina mukaabuntu. Muli kaabuntu mwabe mubende tulengere nga mu paalamenti balwanira wamu. Akati era sambala bagala lero sikusabanga kusabe kano tuba tuva bwe mbansobola nja kuwa mbasobola mu programu eno okuba akayimba ka Sebatta engo ne bwe bayakigwa engo ne bwe mbalinya naku zino ndi kubwa Christmas engo ne bwe bayakigwa olwokubanga onsabye se wambuza akola ki ajibendegera. Kakati eno Uganda ababaka bo mbalabanga ente ezagenda ku lusozi nezirya bwe zaali zirya ne zisangawo empologoma eyazadde akaana naye neefiira mu lutalo lw'okuzaala. Kakati ente zino omulaalo n'addayo n'akawologoma kano akaki akato akati bwe kaali katandika okukula nga kagenda ne kali ebisolosolo eyo ku nsiko nga bagenze n'ente ne kakomawo ne katandika okulya ku mbuzi z'abaneiba nga bwe kakoma okasula waka mu kisibo kagenda okutuuka ekiseera nga embuzi z'abaneiba tezikyaliyo nga n'obusolo arawundi awo bukoze eki buweddewo omulalo yagenda okulaba katandise okulya embuzi tezikyawera ng'embuzi tezikyawera bakagenda okulaba n'ente kakoze eki ziweddewo yagenda okulaba nga kali ku kitanda ewuwe nga n'abaana kabatwala weyategeera nti bulijjo muno mulimu akantu ke nayamba nga ndowooza nti kanaategeera kali kuki kafuuka katema kubanga ababaka bano bakwasa ennaku bw'obanga kati nga wanawe mwaffe mubene tulina famire yiina ekola ki eri affected. Human rights ababaka ba nuupu oba opposition okufuluma okugenda eweeru wa paalamenti era tugamba nti President waffe ayimba akayimba agamba nti kasukaali keeko NRM bwe bange manyi nti yefuuka yokka eggwanga kayegende mu maaso ne paalamenti yaayo. Speaker ne deputy mukubirize paalamenti mutambuze eggwanga nga yaludda lumu. Ate nsaba njagala kusaba Lopu ne President waffe tugenda kali naffe ku kyenyigamu n'eggwanga lyonna tubayikootinge paka nga batuwadde Kibalama kubanga Prime Minister w'eggwanga yakkiriza nti amulina n'agamba nti mulina Kibalama era n'eggwanga nalisaana okukunga lyonna ntubagaye bannaye baba tebatuwadde bantu abo okujjako nga tugenda kubeera ng'omulaalo oli tujja kumaliriza nga ewaffe wennyini mu maka gaffe kimaze kukola ki kimaze kutoka tugona bannanga musajja bamugamba eyo tolunda mbuzi wabula oli mukulunda ki mukulunda mpologoma abekwana batuwuliriza twogera ku bantu ababuzibwawo kuba ensonga ziri ssatu enkulu. Lwaki paalamenti abavuganya gavumenti eno tugamba nti bamale kutuwa ripooti esooka accountability ku bantu ababuzibwawo nga tebalabika
ate nga gavumenti yakkiriza nti ebikola balina ekyokubiri illegal detention okubeera nga bayina abantu mu makomera nga bayitiddwako obudde buwanvu nnyo myaka 3 myaka 2 tebaleetebwa mu makooti. Ensonga ey'okusatu the continued abduction okuwambibwa kw'abantu okutakoma n'okugamba juze waffe Adamu baamuwamba naye batyaki kaakati ekibatiisa President Museveni yakyogera era bino bikolebwa kubanga mukama waabwe ennimi yagamba kibiina ky'abantu bangi banaatuukira 221 bigambo bya Museveni President nti nga nuupu teriiwo era yali ku TV n'akola bwali n'agamba nja kubayita eno wansi bwenti nja kubamala wait kakati kyakola ki kakati bano aba NRM bo balowooza bwe tunaggwawo abanuupu bo tebagenda kubasanga nabo bajja kubasanga bajja kubasanga nabo bamalire nga bakoze eki nga balugendeddemu kubanga empologoma weeba erya buli lunaku enjala egiruma erina okufunayo ekyokola ki webale nnyo njagala Kutta nolwekyo ekibuzo kyewabuuza ekyokubiri nti sipiika ye palamenti agikubiriza bulungi ng'ataddemu fiiringi ndaba mukambwe nnyo kubanga Mathias Mpuga bw'aba ayogera ndaba Anita oyo ng'akambuwadde nnyo ne ngamba bambi tayagala muwuliriza bambi Musaasira omukyalo oyo Musaasira Rebecca Kadaga mumanyi weyalabikira naye nga minzaani yatandise okulagaya mu kaseera akazibu k'okusalawo ensonga mu gavumenti ya dikiteeta sekandi teyabifuna bino nga Museveni akyali daalingi osobola nakumuteeka ku minzaani ekizibu bano kibasanze nti gavumenti abantu bagikooye naye ng'ate gy'oyowererezaamu nti olwaleero Anita Amongi naye asanga ekizibu Kadaga yakola bulungi nnyo naye togikwatako n'emukuba togikwatako era tubakubanga tweyongerayo emyaka emirala yagiwerako yali amaze okuyenjebuka kati Anita Amongi mukazi wattu naye woba omutunuulira naye yamukuba naye nga ebyaliwo before togikwatako gwe byali Kadaga wabimanya nti era byonna byamalire kati bonna bali mu kutya naye okutya okwo tugamba nti yenna awulira okutya olina okufeesinga era sipiika bw'ataafeesinga kutya n'ogamba nti abantu bajje bakole ki naye bannayuganda bawuliriza balwakasisi baba basonyiwa ffe kye tuleese Robert Kyagulanyi Ssentamu twakkaanya nti tuzuukuse bannayuganda tutere nga tubagamba ensonga zino paka n'olwekyo okutiisatiisa tugenda kubagoba mu palamenti ekisooka tajja kukisobola kubanga constitution eraga oba rules of procedure ziraga nga tebalina nsonga singa oli amiisinga nga talina ki nsonga naye ensonga za ggwanga ensonga ziri kiriya n'olwekyo palamenti egenda kumutabukira nnyo omukazi wattu kubanga gavumenti gyali mu kuweererezaamu nabo bennyini tebeeyagala tulese mu kitenge ensengwe twabaddeyo ne Honayo Joyce baagala tulage mukyala Kisembo ng'ayogera nti ye ta withdrawing ngako musango gwa kubanja bbaawo akyaguliko n'abalala 17 bakyabanja abantu baabwe mu mateeka omukyala oyo bbaawe bambi naye talabikanga omukyala omwami yabulira ddala era twaliyo ng'akaaba enzikiza talina kyalisa baana school fees z'abaana zimusumbuwa kakati awo njagala okubuuza njawulo ki ekyali kubanga ku mulembe gw'Obote baabuzangawo abantu ne ku guno omulembe gw'abagunjufu nabo babuzaawo abantu bababuzaawo Solomon oba chairman yalina okuddamu ekibuuzo kale naye Sumayiya njagala okumaawo obudde butukutte nga sinaba kukomaawo essaawa ziweze 7 wampadde dakiika zange 7 n'osooka ozinyumizaamu emboozi z'abakazi kakati ensonga yange endala ensonga z'abakazi ensonga eboyikotiisa eganisiza ababaka okudda mu palamenti olwaleero njagala gye tuba tuteekako essira nsonga ki nga tetunaba kubakubira kadingidi lwaki temuddayo ne museetezemu nsonga ki sipiika bw'aba agenda okugoba abaka palamenti enkuŋŋaana 15 ziweze nga temulinya mu lukuŋŋaana mu palamenti munda
ngenda kubagoba Sipika lwaki ta addressing ensonga eyo kuba kakati n'okupostponing ati even next week tetugenda kuba report kubanga omuntu alina okusoma report agenda kubeera nga tebaliiwo lwaki tukyazanyisa obulamu bw'Abannayuganda mu ngeri eyo etali mu mateeka lwaki abantu abo bakwatibwa nga tebakoze kunoonyereza kumala kunoonyereza obukulembeze butuufu mu bwali obubi nnyo bwanoonyereza nga poliisi wano yabeeranga ne special branch ng'omuntu okumukwata okumuteeka mu kkomera sigambye nti ab'NUP bayinza okuba nti balina musango kale obaga bagwina special branch yanoonyerezanga ng'omuntu ogenda okumukwata okumuteeka mu kkomera nga bamaze okukwetooloola aba UPDF balinanga state research nga bakwata ne bakunoonyerezaako nga bagenda okukukwata nga ddala mu butuufu n'omusango ne mu kkooti kugenda kukukka mu vvi ng'obujulizi bwonna bwe wali kati wabuuzizza ekibuuzo Sipiika wa Paalamenti akwata atya Paalamenti ono agikutte bulungi Paalamenti y'okumi-na-munaana Paalamenti y'okumi-n'emu ansi emu nagikuwadde yakubeera nti olwaleero kati batuleetedde bamafia ne bamukuleeta ne bamukubirawo ng'ali ku mission ate ekisinga okusanyusa ennyo nti abawa obuvunaanyizibwa byonna abimanyi era akuleeta akulaze ekyokukola kino nakiri olwaleero nandibadde nsuubira ababaka ba NRM ab'emubende abavunaanyizibwa ku kitundu mwami Kisembo mwabeera Bwekula South Constituency n'omukyalo owa district bayimirire ku muzindaalo gwa Paalamenti okuleka nga tebagenda kusaba Nsengwe Kalulu na mu Kitenga bayimirire ku muzindaalo gwa Paalamenti bogere ku nsonga z'omutuuze waabwe kikuvunaanyizibwako direct Honorable Museveni William Ndozi ne Honorable Kanya Nakazibwe muveeyo mutulage omwoyo ogw'obuntu bino bye tulimu si bya kibiina nti bajja mufiringiza ekibiina mwambale omwoyo ogw'obuntu mwembi muli bazadde mutunuulire abaana ba Kisembo olwaleero we bakaba amaziga boyinza n'okukyenkya NRM mukyala wa Kisembo amaziga gabeeramu mugenda ku kyolwo enkya nga NRM yeri mu opposition tubayise mu ngeri y'emu mukwate omuzindaalo mugenda Ensengwe musaba bululu mutalize ewaka wa Kisembo musabe banneiba obululu n'ebitundu ebyetoolodde naye abantu babalaba kakati Mr. Magalanga Mali nedda nkujje nako webale nnyo webalidde omuzindaalo gwebule ndowooza ensonga muzuulira eziri mu Uganda kati abantu babuukufu bazuukufu buli kimu bakitegeera bulungi era tokyayinza kulimba owulidde General Museveni ngo ne bweba yakiggwa sewambuza agibendegera General Museveni n'ababe ajja balya wadde abamu bo balowooza mbuno General Museveni mbwa ataliza netataliza bino twabibagambye dda bangi basse General Museveni nga ba NRM nga bafu bali mu ntaana naye nga baali balowooza mbu bo balina immunity gyali so kumbe ye immunity eriwo gyalina ya famire ye yokka abantu abalala tebamukwatako era tayagala kumanya bantu balala bibakwatako so mwenna abali eyo nga mulowooza General Museveni munnammwe nkabatemye muswadde ono musajja tabaagala talibaagala ate tajja kubaagala kubanga yalina ebigendererwa ebye birala era byalina okutuukiriza nolwekyo tulina omukulimo gwe tulina baganda baffe betunoonya betuwenja bali luddawa abantu abo bali luddawa era balagawa General Museveni abaana abandi babateekawa Kibalama John Bosco n'abalala bangi mwabateekawa abaabula awatali musango abaabula awatali buzibu bonna ne mubuzaawo abaana b'abannammwe tubanoonya baddawa tubanoonya baliwa ensi mugifudde ey'olusaago ensi mugifudde yammwe ne mumanye bye muli mu kutuusa ku baana bano nammwe bajja bituusa ku baana bammwe bagamba nti kyenkola bannange saagala bakinkole nti ate Serukama Mayute bakwata kulirye nga woloma one day General Museveni naawe ojja kuwoloma nga bakutte ku baano bababuzizaawo bali mu batulugunya kati nze bw'olina emmundu nnene olaba olwana olutalo tolayinza kukwata olayinza kugambako naye muganda wange emmundu eyo tewali nnyiniyo olaba ne yagikola emutta naye tegwagula engule olunaku lujja kukya ebintu bino bijja kuvaayo mujja kubyejjusa byonna mbadde mukola mbaagala nnyo omukama Katonda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu tuyogera ebigambo mwero